Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Mukubaddayo nekine kigulalugi njagala kigende eri Yoseriti Bahabulwa polisiyo n'abantu bonna muwulize bulungi nnyo ekigulalugi kya leero. Njagala kinyumire buli muntu yenna. Ngenda kijja mu lugero lw'entero bagamba wano w'olufumo lw'entero bagamba naye ng'abantu abasinga obungi olw'okuba nti Oluganda ffe tuwoomera ate tulunyumirwa abasinga obungi temutegeera lwaki twogera ebigambo bino. Mu kigulalugi kya leero ndowooza kankijje mu lugero olugamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu wepo n'owozeka ng'oyamba ekkiriza. Wandikola ekintu okulumya omuntu n'owozeka ng'oyamba ekkiriza. Mmwe mwenna abagoberera ennyimba za Kadonkamu mwawulyako oluyimba lwe bayita ekiryo n'ensujju olw'omugenzi Erimaani Basudde. Yayimba ku bintu bingi n'agadde musajja munnange kendeeza ettima n'akulaga ebyafaayo bitingeri gye bitambula muti oyinza okukola omuntu ekinowooza nti omulumiza naye nga toyamba ekkiriza. Wengenda okujja ekigulalugi kya leero ate tusimbule. Mu kigulalugi kya leero njala kiweereza Yoseri, nkiweereza mutabani Muhoozi, nkiweereze James Birungi, nkiweereze ne poliisi n'amagye ne SFC ekigulalugi nkibaweereza mwenna mukiwulize bulungi ekibatuulemu. Ekisookera ddala nze omanyi akola obulungi yeebazibwa n'akola obubisi mwebaza. Mu kigulalugi kya leero njala kiweereza Yoseri ne banyambi banno mwenna abalina cow mentality abalina endowooza y'ente nga temutegeere entegera yammwe nga ntono nnyo nkibaweereza olwaleero. Lwaki entegera yammwe ntono nnyo? Mu nsi yonna Uganda w'osanga omuntu ng'ayagala emirembe n'okusinga oyo ate akyowoola emirembe. Twagala nnyo emirembe n'okusinga oyo alowooza nti ali mirembe nga yeetoolodde mmundu n'amasasi n'ebbomu. Twogedde ebigambo bino nga tulowooza munaafunamu obwongo naye okuba nti mwayonka nte ate mulowoozanga nti ebiseera ebisinga temulowooza nga mugenda okukola ebintu. Kati wandikola ekintu okulumya omuntu n'ofundika ng'omuyamba ekkiriza kijjira wano. Ku lunaku olwokusatu najja nenkola video wano. Bemala okukola video nengipostinga ku social media platforms zange zonna. Nemmala nenzijja nembawa security alert. Nembabulya biki ebigenda okubeerayo byonna bibagenda okukola. Automatically babikoze. Kitegeeza nti basajja bano tebalina amagezi. Ne bw'oyogera ekintu tebasigala bakikola. Naye kye bakoze beerabidde nti batuyambye buyambi. Era wano Mpuuga Abedi Bwandika ne Kagulupu Kamwenjagala ne Museveni wammwe muwulire bulungi nnyo. Lwaki mukola ekintu okulumya n'owuzika muyambe ekkiriza. Olunaku lwa leero mukulembeze w'eggwanga Omuloodi Kyagulanyi Ssentamu asobodde okutambula n'agenda mu kitundu kya Greater Masaka okubuuza ku bantu be n'okubalabako, era atambudde bulungi nnyo okuva ku kitebe n'abamuweredekeddeko n'agenda n'atambula bulungi paka e Masaka. Bigambo bingi byayogerwa ebintu tujja kgendayo. Naye President bw'atuuse ku muguukiro oguyingira Masaka gye tuyita welcome basanze kye nayogedde ku Lwokusatu nga nkoze posti amagye poliisi SFC kasasiro yenna kabamutadde wali. President n'abuuza lwaki ne bagaana omubulira ensonga kye basaze okusumula muka gubalagala nakuba masasi. Amugamba agenda kuyita eyo. Ne bamwetoolooza ewantu we yandivugidde dakika 15 n'atuuka e Masaka n'ayogera programu n'avaawo. Kimutwalidde essaawa endala 3 okutambula okutuuka ku kisaawa badde alina okwogerera. Bano obwongo bwe baweereza nti bw'obbulookinga Kyagulanyi obutayita mu nnyendo direct otuuka e Masaka kijja kujjako abantu abagenda omugoberera ate era kigenda kukendeeza pressure yaabwe bo balowooze nti basikowalinze okusinziira ku programu gye babadde nayo wakati wa Mpuuga, Bwanika ne State. Naye nga bwankuga nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyamba ekkiriza ekikolwa kimukoze kiyambye nnyo Pulezidenti, kiyambye nnyo abantu b'enkyukakyuka, kiyambye buli muntu yenna olw'ensonga nti mu kibuga already bantu babuufu bamanya dde enkyukakyuka babimanye. Okujjako okubeera mu kavibe okola nti mukulembeze naye eno gye mumuyisizza one kimuyambye okuba nti eyabadde nti agenze kukola bukozi kubuuza ku bantu ate efuuse mobilization. Kimuyambye n'abantu abali tebamulabangako mu byalo gye mumuyisizza abantu bamulabyeko. Kiyambye President okumanya side endala enkweke ey'Amasaka abantu basula batya bali batya engodo zimidde zitya abantu bali mu mbeera ki.
ne bambe bapale be balona nga tebasobola byogera kwa buli gwanga ati Masaka atunudde bwati. Kino kyemukoze kiwadde president chance okwetegereza Masaka omutuufu yennyini ng'ovudde ku main ne yetegereza Masaka ow'omunda afaanana atya. N'abantu abadde banasubiri mulaba bamulabye. Kati kiba kubye enkyuko kyekino wano wammanga. Mutambuzizza omusajja ne muyisa mu bisaalu mu bitoogo wale mu kubatiya gaasi tabanyeze wabula lwabadde ayita abadde asangawo abantu ne bamweyungako okutuuka gy'atuuse ku kisaawe. Gwolowooza eyakoze pulogulaamu eno okuyimiza Kyagulanyi butayita mu nnyendo direct yabadde tayambye muyambe ekkiriza. Kiyambye Kyagulanyi okukola kye tuyita mobilization n'abadde tebamumanyi bamulabye bamutegedde olw'ensonga tebakuyita mu nnyendo. Kintu kya bulijjo bamumanyi nti yo Kyagulanyi naye bw'ayise mu byalo gye muyisizza eri mu nfuufu mu ntobazi ate abadde tebamumanyi bamulabye munyumiddwa nnyo n'okusinga b'omu nnyendo. Kati ne mumutambuza nga mulowooza nti ne vino munaagikyusa era abantu bagenda kubeerawo naye ekimaze gwe mu kibya nti abantu bazze bangi nnyo ekyensusso batambudde kilometers zitabalika ku bigere nga tewali gwe bagulidde ecupa y'amazzi ne balaba omusajja n'ayogera ebigambo bye n'amala n'atambula. Kati awo njagala kubuuza Abedi Bwanika, mbuuze Museveni, mbuuze Mpuuga, mbuuze ne poliisi bassebo kyeke mwagala tubasayiningirya ssente mmeka olwaleero? Kubanga mwemutukoledde mukimanyi. Mwagala cheke tumwe blanka cheke muteke musiri mmeka kubanga kyemutukoledde mukimanyi. Kiri kyemukoze okublockinga ali ku welcome ne muwaliza president ayikija ayisi temumanyi kyemukoledde musajja oyo. Mumuwadde kituyita promotion oba mobilization ey'obwereere nti kati Masaka yo nango ojjeko nti Masaka mu town Masaka emutegedde Kyagulanyi yaani era bamuwose buliro mpaka lwatuuse ogenda ku kisaawe waasanze Namungi w'omuntu kitegeeza kitya nti wandikola ekintu okulumya omuntu weppona owozika nga oyambe ekkiriza. Kati ffe twagala bebaza mwebalinyo mubalire ddala nti president muyambyeko 1 akoze mobilization 2 ategedde Masaka omutuufu yali luddawa abantu babonaabona mu mbonaabona ki gye bamuyisizza enguudo ziri mu state ki abantu babeera batya ate nga bano bambe parliament babadde tebasobola kikola. Kati mutegeeza bulungi nnyo buli kimu akitegedde. Kati poliisi n'Empuuga automatically mwokyezza naye ate gomba mwagala okwokyesa ate yabookyezza era buli kimu akyogedde kiwedde. Kyembaga nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika nga oyambe muyambe ekkiriza abakubi eggola 2 mwezi nga ne zero temugitutte wasigadde blank tewali kiriwo awo tovuddewo. Mali tugenda speed ya yiri. Alright, kansoke empiseewo gano. Okusookera ddala ngenda kusaba mwena bannayuganda abali mu ggwanga lya Italy. Mwena bali mu ggwanga lya Italy njagala mweyunule vidiyo eno n'abali mu European countries njagala mweyunule vidiyo eno. Okusookera ddala ngenda okusooka okubaza bannayuganda mwenna across the world abagezezaako okukola kye tuyita okusaasanya information n'okwebereramu. Tugenda gende mu part 2 ya vidiyo eno oba part 2 kutukyali mu part 1. Naye ngenda sooka bagamba nti buli owandiika ebbaluwa n'okola vidiyo oba n'okola posting okoneminga brutality kidnap torture ezigenda maaso mu Uganda ne dictatorship ya Museveni, the world is watching era batwala buli kimu kye twogera kubanga bakola thorough investigations ne bafuna information. Nabagamba nti Anita Amongi enkuba ekyamutonnyera air sanctions Bongereza muteekako sanctions ya ddalo za kiwedde America n'emuyiwako sanctions za America zitwaliramu n'abooluganda abako n'ab'emikwano. Kati ku luno kyemutaategedde kiikino wano wammanga era njagala yoserebere kuno ku vidiyo. Mu sanctions zino mwenna mwasanyuse nnyo. Anita Amongi yamutaddeko sanctions n'abantu bonna muline Baawe Magogo naye muteekako sanctions naye na kyenjagala obbajjiramu kino kyemutaategedde kiikino wano wammanga. Ensi za Bulaya zonna zimanyi ebikolobero bya Museveni era fayiro gye ziri era ziringa ng'omukalo gw'ennyama oguli mu kibanyi
nti embeera bwetuuka nga tokyalina nva za bulijjo okwata bukwasi ku mukalo gwe n'ojjayo n'oteeka mu mazzi ne gunnyulukuka then otandika kusalasala n'ofumba kati fayiro za Museveni gye ziri bakwatako nkwate kati olw'okuba nti abali Bungereza mu demonstrating ne muwandika abaluwa mu America biki sanctions zabakubya Anita Among America ezimukubye very soon European Union egenda mu kuba sanctions ate ne Bungereza egenda mwongera sanctions zijja naye ekikulu kye kiri luddawa ekikulu kye kino bulijjo mukaaba mugamba nti ate biki naye njagala mwetegereze nnyo ku luno bataddemu General Peter Erwelo. General Peter Erwelo nabali tafunanga sanctions eziri public. Ku luno yafunye sanction eziri public. Lwaki zabadde public? Kubanga General Erwelo si yeragiro kuba abantu bawa abantu b'Erwenzululu. General Yoweri Kaguta Museveni bahabulwa yamulagiro kuba abantu b'Erwenzululu abasooka mu 2023. Kati kiba kitegeeza nti babasindise warning short essaseri warning anti papa nawe sawa yonna ogenda kubanga okolaki nga sanctions gye ziri. So family Museveni kati mwina kyemutamanyi waliwo kibayita silent sanctions nga tebagenda kujja balengere public nti kuntu amutadeko sanctions no. Na you already ebitundu nsanvu ku buli 10 abasajja bonna bali mu government visa zaabwe ziri revoked zalivokingwa tebakyasobola kuyingira America. Abale batadeko sanctions zigenda kujja public nti muzimanye no. Yewe bayagala kumanya nti aliko sanctions akwate air ticket alinya agende mu America oba agenda asabe visa ku American Embassy ajja kutegira nti bamukola ki aliko ban. Njagadde bategeza waliwo sanctions zibera public nezitali public bazita silent sanctions ngazaba bacha serving abo government kati zine zafumize mawudenga batadeko and other government officials abo tebagadde ku batula manya gaabo kati yo yennyini official lwana amanya nti aliko sanctions kwe kukwata nyina kwa trade passport agenda asabe visa oba agende mu America tajja kusukka ntebe tajja kuvaalo mujjo tegera nti sanctions zikola kati kinecha Erwelo muteekako sanctions eriyo kukasuka jinja mu kisaka kutegeeza Museveni nti aha you are the next in the target nzamu kitegedde bulungi nnyo echa aboluganda bakola emekwa n'abantu bano omuntu gwesanyukira muteeko sanctions ye Magogo no bawanita Magogo ba wa Nalongo Sorogeti mama Lususu birangirangi n'abatulege Anita Amongi okumuteekako sanctions bali balwawo one oyo musajja yomu ku basajja ababbye eggwanga Uganda Magogo asudde omupiira gwa Uganda n'abba ssente one emyaka gyamaze mu office mu FUFA Magogo abbye ssente za FIFA n'akatagga muno mwatadde okubetinga emipiira ng'alemesa ttiimu y'eggwanga okugenda okuyitamu abazanya basinga obungi bava ku national team basobola kyogga nti Magogo abetinga emipiira gya Uganda Cranes kyobulandirwa kaseera mbeera mu kibalo buli mwaka mbeera mu kibalo kubanga yaba ya betinze edde emipiira egyo ate nga n'essente bazimuwadde dda ziri ensi ezaagala okuyitamu akola emirundi ebiri ensi ziri zimuwa ssente okuleeta bazanya b'ekibogo y'ensonga lwaki nti bwe baleeta team coach yalina okugenda ku buli mupiira gwa kiraabu n'alondayo omuzanyi nti oyo gwenjagala naye mu Uganda Magogo ye yeeyitira abazanyi bayagala abamu abajjako ssente abamu abaleeta nga kimenyi kyebagenda okukola si kituufu kati Magogo nadde omupiira gwa Uganda n'agudibaga bwe tuba tuzanya ne ttiimu kibinja nga amayiti zino ttiimu zirina ssente abajjako ssente ne batukuba omupiira ate ye kenyini bwamala okubajjako ssente ate n'azanya zala ng'asibira emipiira ku Uganda Cranes bagenda jikuba bagenda kukola dro batagenda kuyitamu n'aba ng'agaggawala mu kaseera kati nono ye mubbi muzibu era kyobula ne sitiketi za World Cup zagana ze baali bagiwadde abakungu baayo zonna azitunda ne bamuwabira ne gikomaawo naye naye mubbi muzibu era naye sanctions zigenda kujja very soon kati ekyasobola genda mu America naye kaaweddemu kyekyo kibadde mu sanctions endala njala mutegere bulungi kati sanctions zino olwoso mulabiyeko Anita Amongi nga yasabye okugenda okulaba Papa omutukuvu nti agala musinkana kati baganda yimo nabali mu ggwanga lya Italy n'abali mu European countries ngenda basaba ekigambo kimu muli ku Twitter mumanyi Twitter handle ya Papa ne ya Roma nsaba mumpandikire buli kikolobero kyonna Anita Amongi kyakoze mukitwale ku Twitter handle ya Papa oba ya Roma Catholic Church muwandikire Papa mumulage nti omuntu gwayawadde chance musinkana si mufere mulwadde muli wanguzi ekiviridde ku bannayuganda bangi okufa nga bafiira mu malwaliro agatali mu ddagala mumulage ne sanctions Bungereza yamutaddeko n'Amerika
alyoka ategere nti omuntu gwe yadde chance omusinkana nti muntu mukyamu ngenda basa muna bali mu Italy bali mu European countries mutandiko genda ku Twitter handle ya Rome Catholic Church oba ya Papa muwandikire po mutegere nti omukyalo ono gwogambye mbusimanyi wamwadde chance omusinkana gwokusatu simibbi mulwadde Twitter handle ya Papa jeri eya Roma Catholic Church jeri buli kimu kikole mutandiko bawandikira bana batulino bazoganya mpaka kuwulira bubi ekyo nga mukimaze njagala mutandiko okukwata empapula zonna n'emisango gye basingisiza ne sanction ziri kwandita amonge muzisindike ku buli European embassy oba consulate oba buli member parliament ya mu nsi mwoli omuwandikire balunga nti oyo mukyala ye speaker wa Uganda esimubbi mulwadde is an corrupt official obasindikire tulebe nti omusajja omukyalo nasigala mu Uganda gawe yajagala one yagenda n'agamba mbuye teyataga visa agenda Bungereza visa gyetaga agenda Bukede ate Bukede agenda ya kati mama owagenzo ogenda ku Italian embassy okusaba visa waliyo ensi gye bayita Italy mu kitundu kye Bukede Italy yakumye visa n'owandikira government ya Germany ng'ogisabe kuwa visa ng'oyita mu ambassador wa gwanga lya Germany mu Uganda gwanga lya Uganda mu Germany omukulu kamalo kulabo wano omukulu ambassador Stephen Mubiru head of the mission and the permanent secretary of Minister of Foreign Affairs ng'omwandikire ebbaluwa nti oyagala oyite mu embassy wandikire German government bakuwe visa mama bino byonna tubimanyi bulungi nnyo byokola sigale Uganda kubanga yensi mujagala ono nno mumanyi mukulu Stephen Mubiru si muntu wa kuzanyirako na kuzanyisa katemba teriyo gwanga lye bayita Italy ebukeddeya wagamba tolina kiwetaaga mbazungu you don't care sigala wooli topapa sala presa sanction zikyajja ate nkulayirira tetuyinza tuuka mu November nga tovudde mu office bonobo gisigaddemu oyinza okubanga ojja kufuna ebizibu bitali ku ebyo sigenda kulabulako kiddako ekyo kigambe okitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo abategedde sanction muzitegedde bulungi nnyo alright kati njala sooka kutegeeza bannayuganda mwenna bazadde ne bannayuganda bonna across the world mbategeeze Uganda ensimbi zigyeko byampi atalina maanyi tagwa ddalu tulina ebigo byetwogera kuno abali babitwalanga bya muzannyo ng'omuzadde oba naawe sister wange omwanyinaze oba brother wange wadde ensebe kunyiza etya nkugamba togenda ko wandiisa amagye ga UPDF currently mbu UPDF eri mu kuwandiisa abaserikale tolina ssente gwe kenyi tosobola kwerabirira ate ng'ogulambwa abaserikale babanja omwezi mwaka mulamba ensimbi ate muwandiika abaserikale kiki ekiri ekimagala okuwandiika abaserikale kikyo gwe munnayuganda takimanyi nti waliwo silent genocide ey'okukendeza bannayuganda kati kankubbireko bayinza okuba bawandiika abaana 2,000 buli mwaka naye ng'abaana 15,000 ebitaano bifiira mu training 15,000 lugenda lufiire mu mission lwebasindiseemu Congo Somalia bagenda batta directly babatta yensonga lwaki buli mwaka bawandiika oba lwa emyezi 6 bawandiika bakikozesa nga kakodyo okuttirako bannayuganda ba indigenous kati sooka ompuliriza UPDF mbwe eyagala okuwandiika abasirikale naye ng'eyagala okutandikira okuva ku myaka 18 paka ku myaka 22 beyagala ng'abaana bano beyagala bava mu Busoga Buganda Bukedi Teso Midwestern Kampala Extra Rwenzori Region Northern Karamoja Sebei West Nile ne Western byebitundi bagalamu abaana bagenda okuwandiisa naye bano abaana bonna nkuga bagenda kubatta mukimanye nti Museveni atwala abaana bannayuganda batwala mu ggwanga liri omusajja gwe bayita teeka munda ngo bagamuteeka munda mukitegera bokiza mu luzungu erinyo litegeera babatwala mu lutalo luyeri ewa neighbor ye Ukraine abaana bafa batwala nga mashine bafiira abasigala batwale Congo okulwana entalo ne M23 no battirayo kati njera bagamba omuli ensiimo wawedde basiriiwo ngenda bagamba tokkiriza omwana ogenda okuwandiisa mu magye gano
akakodyo kano bakakozesezza nnyo okukendeeza abaana ba indigenous naye muganye okutegeera abazadde already amagye agaliwo simasasula okumala omwaka mulamba bano bajjawo gatisa ziwandika amagye amala era Uganda erwana nani in the first place. Njagala soko webuuze Uganda okugula ebyokulwanyisa n'okuwandika abasirikale erwana nani? Teyina gwe erwana naye ebyokulwanyisa babigula kwekuumisa mu buyinza kubanga tebakyalina favor oba laavu okuva mu bantu. Iyo nsonga lwaki mulaba nti n'ekintu kiri mu mateeka bakifuula nti sikiri mu mateeka. Kati gwe omuzadde alina ngenda kusaba togeza n'osindika omwana oba omwana okukkiriza ogenda mu magye oba omukkiriza ogenda mu magye kubanga bagenda muttirayo. Ekyo nakyo nkivuddeko. Alright. Buno bubaka njala bugende eri bannayuganda mwenna naddala bali mu Buganda. Kansubira nti Jeno Kale Karekezi Kayihura otuuse, mukulu Yoseri otuuse, Semwai Boss otuuse, n'abala mutuuse. Mwenna baganda baffe abali mu Buganda mbalamusizaako olw'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokutaano omwaka 2024. Musa wange musanga bine kinjira batuyigidde ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga. Kati kansokemu information mugenda kutya. Nabagamba oba nabagambye wiiki eno nti akabinja k'abavubuka bali mu Kampala bakuba kickboxing, taekwondo, ezeganga groups zonna ziri related ku state era nga zikulibwa Kale Karekezi Kayihura under Semwai ne ISO ne SFC. Nembabuulira biki baagala okukozesa gangs eziwona baagala ziri relatinga ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Secondly, baagala zikozesanga assassination machines eri taketi zaabwe naddala ziri mu opposition oba ba public figures oba business men and women across Buganda. Ngabana bagenda bakozesa okuba nti bagenda okwassassinating abantu. Kati kiri buno bu video mula ku street nga buli codings babuli coding okubuteeka ku social media ne ku TV mumanyira amaaso nebigenda maaso mugenti aye mu Kampala okutemula issues kya bulijjo ekigenda okuvaamu nga bakuttira omuntu nga tutegedde kumbe government yamukozesezza kakodi akako kumujjawo. Abantu bano bakolera Kale Karekezi Kayihura ye project era kyobula nti abasajja bonna bali mu police bonna babazizza kati mwina kimutamanyi ekigenda okubalukawo. One, wenjogera ebigambo bino mu Buganda ebijambiya bigenda kuddamu. Ebijambiya bigenda kuddamu nga Kale Karekezi Kayihura ne tiimu ye eya boda 2020 oba 2020 kyonna kyekiri n'abasajja bonna beera mu police be bagenda okukulira ekibinja kino. Kati wulira Museveni Kale Karekezi Kayihura babadde ne meeting wiiki eno ne bakkiriziganya okuddamu okuformingawo group y'abijambiya bano nga bagenda kubanga bagenda mu makomera omuli ba high profile criminals okwetoola eggwanga lyonna batandika okujjamu abasajja abo abayina emisango eminene nga basalibwa emisango egya naggomola babajjeyo bakuŋŋaanye babatwale ku faamu ya Kale Kayihura erya Ntonde babatendeke. Newe twogerera abasajja n'abakazi abasoba mu 65 abasajja n'abakazi abasoba mu 65 ba high profile criminals bamazedda okuliriizingibwa bali ku faamu ya Kale Karekezi Kayihura erya Ntonde bali mu training ne briefing ngeri kije bagenda okutemamu ebijambiya. Semwai eri aware about this project, ISO eri aware about this project, Crime Intelligence Unit emanyi ekintu kino ne police emanyi ekintu kino. Bagenda kuddamu buto okutema abantu mu Buganda. Naye nga bavubuka bano bagenda kuba facilitatingibwa ensimbi nga buli muntu gwatema bakendeeza ku kibonerezo kye. Bino bagenda bikola mu bitundu bya Buganda strictly wokka okujjako nga banaga nti omusajja atukubye tubyongereko mu regions endala nkiddamu amanya genzerumbuye. Bagenda kuddamu okutema Abaganda mu Buganda nga nenna bugisimufungize. Okujjako nga bagenda kikyusa nti batemeko mu regions endala naye nga kyonna kiri meant ku happening mu Buganda.
bano bagenda kuba barayidinga ng'amayumba g'abantu babatemeete baleke nga basi n'ebintu byabwe bitwale. Kale Kalekezi Kayihura ku faamu y'abasajja bano gye bali mmanyi video no Kale Kalekezi Kayihura kwoli Museveni kwoli Muhoozi kwoli James Birungi kwoli n'abala kwemuli mu bira bino byonna ne ssente zaafulumye eziri mu bibbo busuba mu busatu ezigenda okukola operation zino ez'okutta Abaganda. Ne wano weekubuuliza bw'obanga wayonka nnyo kamabere nga tewamuyonka bugere oba kondi ne mukola ekintu kumala emyaka 30 social media nejja ne baba exposing and you still continue doing the same thing. Muba mulya mmere kitujjuma abaana baffe kabere musiru emmotoka bamukonya ku zebra crossing asooka ne yeebuuza naye bwe bankonya ogusooka ebitala byadde biraga red green oyo musiru naye kati for 38 years mubadde mukola the same tricking nga mutta abantu. Social media is we've exposed you, you are still doing the same thing. Wetogera comedy segirinya mwamu obutwa noli kyaliwo bagumali musindikiddeko ng'omulabirizi mbubaatema abantu emasaka nga tewali bujulizi nga tewali wadde ekintu kyonna ekibalumika era mukyakola ekintu kye kimu. Museveni ne gurupu yammwe mwayonka bugere bw'abanyammwe mwayonka makundi kiki kuba omuntu ayodde ayonse ku mabeere abamwe akamunyungu kaba ategeera mbuuza bubuuza mwayonka makundi g'abanyammwe oba bugere buno obwa Nasri. Same tactics for 38 years. Kubanga mwe kyemwamanyira eno symbol symbolizing the 1994 genocide in Rwanda. Museveni, have you ever asked yourself as to why right now nobody has opened a case against you? Because you were the chief funder of the 1994 genocide in Rwanda, as well in the genocide which is taking place in Congo, the Central African Republic, as well in South Sudan. But nobody has come out to condemn your acts. As you speak right now, the same tactics you are using in Uganda. You are collecting high-profile criminals across the country. Now they are located at Kale Kayihura's farm in Lyantonde. Soon or later, they are going to start to kill Baganda in the Uganda region. But if someone can ask you, really Museveni, what did the Baganda do to you? Emyaka 38 mukola ekikola kikimutema Baganda. Kibi kyaba bakola. No problem. Kati mwenna abantu abali mu Buganda mbategezezaako mwegendereze abasajja bajja essaawa yonna bali 65 already bali kufaamu ya Kale Kalekezi Kayihura bali mu kutendekebwa butye bagenda okukolesereza afulumye Museveni yazimuwadde okukola omulimu guno okukola omulimu ogwo baagala kendeeza namba y'Abaganda okubateekamu okutya n'otandika okusiba emisango ko president waffe Kyagulanyi Ssentamu nti yenyigira mu bijambiya olw'ensonga tebali ku pressure erowoozesa nti Uganda erimu akatabanguko ng'ate bebakataddemu akatabanguko. So bannayuganda mwenna mubeere aware about that project egenda kujja. Alright, katugende ku nsonga eno namanyi tulina obudde butono nnyo. Gwe munnayuganda yenna naddala omwana wa Nambi naawe atali wa Nambi nga wasiisira mu Buganda. Ebikolwa byo enjogerayo n'embeera zonna wafuuka Muganda. Buno obubaka bubwo. Buli lwe basoma bajeti y'eggwanga ng'owulya basaba supplementary buli kaseera. Ssente Museveni zasaba mu State House zisinga ssente ziddukanya eggwanga. Ssente zino bazikolamu ki? Sente zisinga obungi Museveni aziwa Banyarwanda banne okugula amataka mu Buganda. Abaaganye omugulu okumekkeza okututema okkomera bakusse. Museveni yateekawo ekkooti ezikola ku nsonga z'amataka. Museveni n'ateekawo obubinja mu State House obukola ku nsonga z'amataka. Kati ate yataddewo obubinja obulala bugenda kukolera ku nsonga z'amataka. Njala kugamba omusajja gye n'akugulako AKM. N'amala okukola empapula ze ate n'atwala eka 10 ogenda omwogerako bakutta bussi. Kati ngenda bategeeza waliwo akoleka mutanategeera. Gwe wenna munnayuganda asangibwa mu Buganda ng'olina endagaano y'ettaka oba ekyapa kyo
kisigaze tokiwaayo baleke basende batwale binayo munamuli anti bataddewo obubinja obugenda okukola ku nsonga z'ettaka ezo na programu za Museveni talina gwagenda kuyamba kubanga takwagalangako abasajja ekika kino bonna be bali mu bintu bino wulira mubagiyita rapid response unit y'ettaka wulira Uganda bandaba balamusiza ze Dr. Don. I'm the head of Special Operations Response Unit. Rapid Response Unit ya unit ezokuyamba gwe yabbiwa ettaka kuba abantu bangi mubbiddwa kubanga olina mwandu kubanga abaana bato mu ebintu byabbiddwa abasika abakuza abajaasi abapoliisi mara RDC marani andaba omuntu yenna nga yakubba ettaka ng'akozesa olw'okuba oli mwana muto oba olina mwandu nga baleeta emmundu ne baziteeka ku ttaka lyammwe ne babagoba ekiseera kituuse omununuzi wo ajje fe batuyita rescue omununuzi tusangibwa ku Nabunya Road Wakabunya nnyoko musangibwa ku Nabunya wakabunya nnyoko mwe Banyarwanda bo tubakoyo tubuzaabuza bannaye wakabunya nnyoko Sobye ekyamussa ki yatatalawo kibinja mu kiresi kiwenga ttaka kati gwe Munnayuganda yenna ali eyo ffena tutambulira ku mateeka teri ali waggulu w'amateeka ate teriyo muntu asinga kooti n'amateeka kati oli wagga nti alina simanyi rapid response unit ng'ekola ku nsonga za ttaka bye bino obubinja Museveni bwe yataddewo owulira okutandika okubuzaabuza abantu gwe kasita wotwalayo empapula simanyi kyapa oba owedde bw'otuukewo n'otuuka mirembe mba nkusabira okitegedde bulungi nnyo kati mwe muddeeyo muweeyo ebyapa byammwe simanyi endagaano zasooba abantu tettaka tayimu egenda kujja buli muntu situka tandika okwenyigira mu struggle muno kubanga twagala kujjako basajja bano basajja si Bannayuganda ompulidde bulungi kankabadde mukawulire bulungi nnyo mujjukira Sobbi kyekibinja kyekimu kye yali ataddewo kati noonazze Uganda bandaba balamusiza ze Dr. Don. I'm the head of Special Operations Response Unit. Rapid Response Unit ya unit ezokuyamba gwe yabbiwa ettaka kuba abantu bangi mubbiddwa kubanga olina mwandu kubanga abaana bato mu ebintu byabbiddwa abasika abakuza abajaasi abapoliisi mara RDC marani andaba omuntu yenna nga yakubba ettaka ng'akozesa olw'okuba oli mwana muto oba olina mwandu nga baleeta emmundu ne baziteeka ku ttaka lyammwe ne babagoba ekiseera kituuse omununuzi wo ajje fe batuyita rescue omununuzi tusangibwa ku Nabunya Road wakabunya nnyoko ku Nabunya Road mujja muzunga mulinga enswera z'ekirungu bwe zinoonya ffene gemuze ettaka lya Buganda lirina ebigere ligenda tambula tirigenda kutambula so gwali eyo sime bakututteko ettaka okaana kuuma endagaano n'ekyapa kyo bano batulekere tujja bamanejinga ekirwadde kiri ekintu eki Museveni na Mayiga yongera mukwatako mu paati ey'okubiri mu vidiyo eno kyo kyalina obudde obukola ensonga zino eza general information gye tugendako ku nsonga za Kabaka tujja essaawa yonna wano bwe tuva ku paati eno esooka tugenda ku nsonga za Kabaka kale ndoza mwena mutegedde abantu abali tebakusiriwaza mbu simanyi ogenda kukola kisimu biti teri ttaka kuuma endagaano zokuuma ettaka lyo wabula kusaba ekigambo kimu mutandike okwebeereramu kubanga bwebudde ogoba tamanya ngamba lwaki nkugamba nti bwebudde mpuliriza bulungi mu 1980 abampembe okuli Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Kaleeki ensi erebiziire ensanga bisibe ne ka gurupu ke akababbi Abanyarwanda 27 nenga si enamba entuufu baali basukkamu kubanga Bannayuganda bangi abaali beetabye mu lutalo lw'okuggyako kijambya gwe bayita kijambya Idi Amin abaali bakunganidde Tanzania n'ensendereza omulano baaliyo nga balinda bulinzi mmandi so Museveni n'akwata Abanyarwanda be 27 ne bagenda mbu balumbe barracks ne batandika olutalo wali weewuunyizaako n'osiga ekifaananyi lwaki buli ku bano 27 afa bamuziika ku ttaka lye ng'omuntu liyabba nga talina kijja kyakiyitawo bakyajjajjaawe ate nga n'ettaka babbiribbe wano mu Buganda tuga nti omuntu wafa mututte ku bijja be bajjajjaabe akabinja 27 bafa baziika luddawa
kozesa obwongo bwo. Mbazuukusa kozesa obwongo bwo. Akabinja kabiri mu musanvu. Buli afa omuzika ku ttaka liri yabbanga yerirye. Tekuli kitawo tekuli jjajjaawo. Era ne muleete engalabi. Kimeme 7 oye mwaka mulya. Temulina bwongo. Ku kijja kya Museveni kuliko kitaawe. Kuliko nnyina Esitereka akokundeka yaliko. Yekka yatandika Janet alina kitaawe mu Uganda nnyina. Salim Saleh alina kitaawe nnyina mu Uganda. Mwe muzuukuke. Nkugambye ekintu kimu simple mathematics. Lwaki akabinja kabi omusanvu bajja okutulugunya bannayuganda buli afa muzika ku ttaka liri yeegulidde balya byobubbi nga tekuba bagamba neffe bw'ofa gambye Rogers bagenda muzika kubijja bajjajjaabe. Namuddo gira bagenda muzika kubijja byajjajjaabe. Nantukunda Silivia bagenda mutwala eriwo wabwe mbala bamuzika kubijja byabajjajjaabe. Museveni bagenda muzika kubijja byanu. Salim Saleh bagenda muzika kubijja byanu. Naye era tubaga ebigambiro tubaze okusobola. Abamu mukyebase mufuluuta lumala okulya nga mutandika okuba omukka ng'ensi yonna ebula omukka. Kuba ye mwasigaza kulya kukuba mukka bimwagala okutegeera ebyokka. Bwe bagamba ensonga z'amagezi temusobola zitegeera. Nkubuuza ku 27 bonna kubasigaddewo ani gwe bali bazisa ku bijja byabajjajjaabe. Babaziika ku bijja ku ttaka lyabwe bonga bo kuba tebalina nsibuko. Okitegedde? Awo tuvuddewo. Video kikwata mpula. Kati buno obubaka njala bugende eri bannayuganda mwenna. Era wano wenjagala osooka bategeeza omwami ono ekifaananyi kino mwakirabye njagala kufuna profile ye, family ye n'abantu be. Ono zino zentala hamwe tunuulira omuntu njagala tuna omusajja ono. Omusajja ono yabadde emukono oyo. Labane oba amutemajja nabagambe entala hamwe ziri mu Uganda oba bamutema olubu okuva wano waggulu. Bano abasajja balabagaye bajja mu makomera ono si musirikale bano batemu. Kakuzumingira ekifaananyi omusabajja betuli bamutema olubale lulu bali bamukutuddeko omutwe. Lulu bebasajja betudiringa nabo. Obalaba zino zentala hamwe zebabaleetera wano. Bwe muteyambe mujja kuno ne Masaka abaddeyo. Kaka nakatambi badde nako ne Masaka abaddeyo. Mula bulungi nnyo be bantu betudiringa nabo. Zino ntala hamu baleka batemya abantu ne badduka ne bakomawo. Mumulabe eno abadde Masaka wali kuweruka. Kaleka nkuddiza ekifaananyi. Amaba tubega ebintu bino muzifuula firimu. Bwe bawandiika mu magye tebawandiika abantu balina nkovu. Nira omusajja bamutemaatema dda. Uyu bamutemaatema ddembale bamukanoba mu obwongo. Bano ba operatives kati wakita gye kirona tebafuna family yonna n'agitta n'agimala oyo. Wano yabadde mukolo bamukubidde ekifaananyi uyu. Bwe bamutema olubale okuva eno bw'ati ne lujja lonna simwe bamutemera Rwanda bamutemera ludda ali mbiga lubindi bino byabatemu abokyawo olubingi uyu. Alina otulovu tumulinga otwembuzi esabalavuzi n'ennume ezabitanga ate kwegamba bano nno bangi figa zaabwe tuzimanyi bawanvuirivu balinganga ebikajjo bino ebyakawolo balina otulovu tulinga zino embuzi ezabitanga esabalavu ennyindo mpanvu ezibalinga akagatto k'embizzi ne yeeteka yennaye muwanvu bwati bali easy to identify. Naye bantu bano basiru nnyo balina cow mentality. So njagala kufuna profile y'omusajja ono bulungi nnyo era asindise drone zanga cross police facility. Singa tukizuula omuntu ono nga si member wa UPDF nga ta registered sawa yo wantu wonna tugenda tutandika okunyiga omu ku omu.
mu mateeka omuntu yenna nga tali mu magye oba imposter ne bakola ekintu teri kubanga oli mu office nkyamu diringa n'abantu bakyamu awo tuvuddewo tukyagenda mu maaso mpola kati njagala muntu agengere wano Richard Kano Kizza Besigye kansubire nti mukulu ozze bulungi nnyo buno obaka njala bukuweereze era bukutuukeko bulungi Richard Kano Kizza Besigye buno obaka njala bukusange ebiseera bisinga ffenna twagala enkyukakyuka by all means kubanga twetaaga ensi ey'emirembe ffenna tugibukale mu bulungi nnyo naye bannayuganda bangi bafudde era battiddwa nga gw'omu ku bantu abalina omusaayi gw'Abaganda mu ngalo era okyali political commissioner wa NRM. Richard Kano Kizza Besigye bw'ali ojja mu byobufuzi tewali yawa bantu preamble oba byafaayo bituufu butya bulwajjamu mu system yammwe eya 50 ya master plan eya ruling mwali mumaze okwepositioninga bulungi nnyo abantu tebategera wajja otya wano wali oli mu government ng'osavinga n'ogaa nti olitaalinze bw'olitaalinga nobody knew just twakumanya nga oli mu government ya Museveni naye nga teri akumanyinga mu nnabyabufuzi ne wajjawo omugenzi Alhaj Nasser Ntege Ssebaggala mukama amwomoze gy'ali n'abeera so popular and famous nga wamaanyi nnyo olw'okuba nti yali taweza exercise books opiwano bipiwano tunga tebuwera kati gwe ne bakusindika ojje overi ojje olwe okole politics wa mugumali omalo planning omukulu Haji naga nti bwe baba nemeseza nti kale katuwe Besigye from nowhere omusajja naga nti akati akakuwadde abantu bonna ne ba driving love yaabwe ne force yaabwe bagikuteekako nojja n'otandikira reform agenda nojja n'okola FDC n'omala okukola FDC n'okola walk to work kati bw'omala okukola walk to work FDC yawuddemu n'okola parallel government n'omala n'okola katonga kati oyagala kukola kintu kirala okampeyinize emirundi ena enfunda nnya kuwa president nga tewali akukuba ku mukono naye remember qualities zo oli mujaasi omutendeke oli musawo mutendeke well ekyo si kyekikulu ekikulu kyekirwa mission ebanga yakujjako Museveni you were trained soldier omanyi basupply abatunde mundu omanyi wasobola okutrainingira abayeekera omanyi butya basobola okujjako Museveni kuba mwali babiri naye olw'okuba nti mumulowooza abantu bakyali babisinga luli mugenda kuzanya ebyobufuzi by'ekisiru well and good fere tugenda kulekana nze no message njala gikuweereza ano bulungi nnyo gy'olya Kizza Besigye bw'abanga otula mu bulibo n'otuula ng'omanyi nti oyagala change ngera wagenda mu nsiko kulwanira fuga bbi kulijjawo nga mukama wo Yoseri ebintu byakola ng'essaawa zo nawe bikunyumira naye nga wefula nti oli wankyukakyuka then nawe osaana kuvunaana musango gwa naggomola gwakulya mu nsi y'olukwe lwaki twakuwa emyaka 25 ng'ojja okampeininga you knew nti oli musirikale omanyi butya gye bagulemu ne gye batendeka abajaasi lwaki essaawa zino omusajja omuganda alina amaanyi okwetoola eggwanga lwalaze amaanyi ge ne laavu okukwetoola eggwanga lyonna lw'ovuddeyo ate otandise okwogera ebitakwatagana ng'empale za mukamaawo ate nga yagezezzaako okukulaga nti wadde yayina obudde obusobola okwegatta nawe musobole okuggyako Museveni era osigadde weebuzaabuza ng'afuka anaaba wabula ate mu nkukutu ogenda omufukuutirira oyogera amagambo amakyamu ate n'otamanya nti weerabisa otambudde eggwanga lyonna poliisi nga tekuba kuwadde katiyaggaasi wadde okulusindikira ensiri ekulumeko wabadde Masaka n'otambula ng'endege yasizze wabadde Masaka n'otambula bulungi nga teri akkutteko n'otambula bulungi n'oyogera ebigambo byo
Kyagulanyi bw'agenze mwamukodera enteekateeka bamulemese naye successful amazeeko bulungi. Wabadde Masaka n'oyogera ebigambo bino wammanga. Nze saagala kuwulira ennaku zino be bannaffe abatusuubiza tugende mu kalulu 2024 mu mukaaga n'ebizibu ebikajjuddemu ng'ekintu tusobola kukimala ddi tusobola okukimala na leero. So nze kyembasaba amaaso mugajeeri mugateeke wano buli omu yeekolemu omulimu ekizibu mu nsi. Kisobokera ddala era tujja kukikola okirabe. Eggwanga abantu miliyoni 4 tusobola tutya okukkiriza famire emu n'etufuga. Famire emu Mwami Museveni yakulira ensi yonna, mukyala we yayigiriza buli omu, yayigiriza buli omu. Ti mutabani we yaduumira amagye gonna. Oli mukodomi we oyo nti yatwala ebya Uganda ebweru byonna. Ffe nga tutudde tuli awo basajja nga batumalawo. Bajja kubamalawo embaazi mwekozeemu ki mu mulimu. So bassebo ne bannyabo nze mbasaba tuleme kubanga tuli awo twerumaaluma twogera bino na biri. Mbasaba twekolemu omulimu ogununula ensi yaffe. Sigenda kamala kanyongereze ku bigambo byo. Besigye bakuzaala mu Buganda. Besigye oga bakuzaala mu maserengeta ga Uganda. Si bwe kiri? Yes. Abantu abaffe eruwere tekwaliko Muganda wo, tekwaliko Munyarwanda yenna, tekwaliko Munyankole Baganda. Wakuba kampeni za myaka 2. Gattako emyaka gye mwali ne Museveni mu gavumenti gye myaka emeka. Ku myaka 40 Museveni gy'atufugidde gyonna naawe gw'omu ku batufugiddeko era ng'otufuga. Okitegeera saagala obuzeebuze ensi. Bw'oba owulira ng'oyagala kukyusa Museveni mujjako ekyoggula emmundu maji bazigula gye batraining abayeekera maji babatrainingira tekyetaaga kujja kutandika ate kulumba Kyagulanyi busimanyi temudda mu kalulu. No, kwata gende wamwe mu Maserengeta oba mu Western naawe otandikire eyo. Ffe mu Baganda mutuleke ffe tujja okumayo tukola ebintu byaffe. Besigye tebakuzaala mu Buganda, gende wamwe wansi eri gy'oba oteeka kasasiro wammwe tukooye buli kimu kimuleeta eky'obusirimu kireta mu Buganda. Gende wamwe gy'oba otandikira olutalo lujjako Museveni oba olwagala. Sikuulirako ng'oyogera ebigambo bino ng'obyogera oyeri wamwe Mwankole tubyogerangayo. Era byogera mu Buganda gye mwagalira muteekewo ebintu by'ekisiru era mutereka Abaganda. Siwulirangako wamwe Mwankole nga waliwo bagoba ku mataka. Siwulirangako wamwe Mwankole nga waliyo omuntu agamba nti afuubwapo okuggyako bayindiginansi Banyankole mwafuula abasiru. Mukazi wo Winnie Byanyima ono Museveni yamusayininga emirimu UN gweyagala tugaa nti abantu bona basiru tebategeera. Besigye tugenda kukola bweteka nkubbireko ekigambo kiri kimu. Njagala otuyambe okole ekintu eki. Kyagulanyi gw'oyita Amacha nti akutwala mu kalulu gwakalimu enfunde zinnya gy'emyaka 2 yakakaberamu emyaka 3 n'ekitundu yokka 3.5 years. Kati gw'owuliranga 3.5 years emyaka emingi ennyo kubanga gemu yo yagirinyamu. Ngenda kugamba ekigambo kimukulu totegana. Tambuza struggle yo nga yo gwenga. Don't refer to Kyagulanyi ne Nuupu anywhere in your statements. Secondly, whatever you plan against Museveni, if it's true, go in the West. Kubatu abategedde kati
zino zigenda kubeera kati internal affairs ensonga zaffe za amunda tukooyo tumanyira twabayamba basajja mmwe mussa Baganda mubalagira kati bali mukubawamba toyogerako kigambo kya kuwamba mwana nogu bukyanga Kyagulanyi yingira mu nsiike tobanyanga kuwadde mwana goba kidnappings goba koze ekikabere n'omwaddo mu postinga the same people bali mutukolage mubbi bantu bodiringa nabyo ani muza mumuza tuli basiru tukoya akamanyiro k'abanyamuluza politics gomuzanyire tumutegera twamutegeera da yensongo lwaki mutunoonya kubanga twabuuka ebintu by'ekisuyu muzanyisa abantu Abaganda tugenda kusaba ekigambo kimu genda kewammwe erijo ganti gyosibuka nawe yo wotandikira olutalo feza fe internal affairs tujja zeekolerako gowe nyini nga muri military council mu northern Uganda wagamba for you don't like Baganda and you don't like the Kabaka to be brought back as a king of Buganda and the world knows that kiri ku record bassa abaana b'abantu mu Buganda tonyega bagwa abantu ku mataka tonyega kati ozze mukulu nkusaba ekigambo kimu buli okuba campaign ezikulamu waki togenda kewa mu joyite wamu obanga kyova ddala tukoyo tumanyira genda kewa mweri naawe okole by'olina okukola in fact katugenda kukola bwe tuti mugamba Baganda ffe tulemezaako Museveni si bwe kiri nti ye ne bwe tutunuulira structure egabanya bamemba ba parliament mu Uganda wonna mukapati akatonya aka west bogata memba parliament bonna basinga ekitundu kyonna ekisigadde ekya Uganda si bwe kiri yes abantu mu northern Uganda bakowadda Museveni abo mu east bakowa Museveni abo mu central bakowa Museveni kati eno muka small area kankole oba western akali mu parliament abasinga ba Uganda bonna tugenda kusaba ekigambo kimu kwata empalezo n'obulimaawa bwo obukuŋŋaanye ne kagulupuko mugende mutandika okutagula emisibi Museveni gye yasiba mu west mukendeze ku namba y'abasajja abaliyo as simple as that muleke kuzanyira mu Buganda wayina tayimu yo ne tukuwa tayimu yo era Baganda baagikuwa kati eweddeko leka nona ali wafune tayimu yagikozesebwa n'agikozesa obubi it's up to him naye leka kusabotaginga musajja okitegedde bye ngenza okugamba eyo kati gwe nkuvudde kuba obudde nnabutono bwe maliriza ensonga ezo njala fundikira n'ensonga eno tugende ku paati ey'okubiri ya vidiyo eno gwe wenna Munnayuganda ng'oli mu Uganda ng'otegeera bulungi nnyo tolinaako buzibu nga tolina stress tolina depression oba tolina depression ng'otegeera bulungi nnyo ngenda kusaba otuleko wansi omuze omutweko bulungi nnyo bwe kiba kisoboka TV gijjeko ne radio gijjeeko otuule mu ddiro lyo bwe wasibireko mu kisenge otunuulire Uganda ekifaananyi kyerimu n'ensi endala ekifaananyi kyezirimu ojja kufuna ekyokuddibwamu oba weetaba mu kuggyako gavumenti oba teweetaba mu kugijjako ng'olina abaana okeera ku makya n'omuzaala n'omuwera n'amala senior 6 ne university naye ng'olina omufunira visa ne passport agenda akuba ekyeyo Saudi Arabia oba Dubai oba ogenda e Canada gy'agenda okumala emyaka 3 ng'ali mu shelter anoonya obuddamu oba mu Netherlands oba mu European countries oba Bungereza ng'agenda kumala 3 consecutive years ng'atudde butuuzi ali mu kubala kikyagenda ofuna sooka omala otuuza omutwe gwo olyoka otegeere naye ng'omuntu ajja kukubuuza kiki ekyokufulumya eggwanga lyo ogende
e Bulaaya kubanga kikino wano wammanga wano eggwanga Uganda teriremerera mwakako bantu baalyo balabirira wabula obukulembeze obukyamu obweyambisa enkola ey'ekisibira mu bbwa bwe bulemeseza bannayuganda obulamu Uganda ne basala benyiike mu nsoba bagende e Bulaaya tebandiyagadde butya bano abasajja baava ku nfuga ey'amateeka n'ebiragiro kati bakola dynasty mu dynasty amateeka gaba tegakyakola buli muntu aba akola ekimujja mu bwongo kuba bakozesa basibe saagala gwe obusibe bubaddemu omwana waabo beeremu olw'okuba nti gwe tewamanya ffe tutegedde ebibuga bino tulugera tubitegeera bulungi nnyo emyaka 40 nga Kampala enguudo zikyalimu kolansi abafuzi b'amatwale gwe baalekamu emyaka n'enguudo zikyalimu kolansi Obote gwe yalekamu emyaka n'enguudo Amini ze yaleka ze zirimu emyaka na satellite Amini gye yalekawo yeriwo emyaka na radio y'eggwanga Amini gye yalekawo gye batiju buli kimu tekikyukangako naye nga mukyaganya okutegeera nti ensi erina okukyuka Uganda erina ebyobugagga ekyeke erina ebyobugagga bino wammanga erina amazzi erina omuddo ogwa kiragala erina embeera y'obudde erina abantu erina ebyobugagga ebisobola okulabirira nsi nga batebakola nakukola nga buli kimu bakifuna naye mwe watasobola kutuusaako mitwe gyammwe kukyusa bwongo nti emyaka 4 kiki ekyatuuka mu ggwanga era gwatebuuza lwaki eggwanga litambulira ku sipiidi ya advance ng'abantu be tuyita bakola mu gavumenti bagaggawadde nnyo okusinga ate abantu abawa omusolo. That is the simple question and you need to get the answer. Lwaki RDC mugagga okusinga gwa musasula? Lwaki akola mu ofisi ya gavumenti agagga okusinga gwa musasula omusaala? Lwaki mu parliament agagga okusinga gwa musasula omusaala? Lwaki minister mugagga nnyo to the extent balina n'amayumba e Bulaaya gwe ng'osula mu kaabuyonjo n'otasobola kuzuukusa bwongo? Kubanga babbi. Njagala ogenda oyite ku Uganda House. Ogenda kusanga abasajja bakola mu gavumenti y'Obote, eya Amini, eya Lutwa. Baavu bazibu kubanga they were serving their country with their heart. Naye gya ku gavumenti yaliyo seiti bahabulwa. Within the period of 38 years, whoever is in the government, bayina sente isobola okuddukanya gavumenti enamba gwe towebuuza lwaki. Gweyagala tuga nti abali mu gavumenti ya Lutwa bate basobola kubba ggwanga eryo. Abali mu gavumenti ya Bili bate basobola kubba ggwanga eryo. Abali mu gavumenti ya gundi ya Lukongo bate basobola kuggwa ggwanga eryo. Njagala ombuulire ekizimbe kya Amini ekiri mu Kampala oba ettaka lyabba nga liri mu Kampala. Obote yabba ettaka limu okuli Uganda House. Ne muganya okuzuukuka. Babazanya politics gomutategeera base jina kanula amaaso n'abeera bwati n'akanga n'abakubidde yaabwe kumbe bazanya muzanyo ono bayina chesi wabakudukuku bayina chesi ku gubazanya bajja no pesa bazali ne tubasomesa diversion mwete mujimanyi nga bazanya chesi ne batubasomesa divide ya no bazanya chesi temumanyi ne tubajjukiza ati Museveni abaddatta abantu kuva mu kinada mu mukaga nga batisa butwanga no kiri kutumbu kimanyi. Nituwaga Museveni yaddatta abantu mu accident nga temukimanyi. Ebijambi amwe akabitegera nga temukimanyi. Okitegera? Bino tugezaako bazo okusobasomesa ebintu bino mubitegeere kubanga buto wali media esobola byogera. Soka webuuze lwaki TV ne mu Uganda radio station boogera bintu bitagatta era tosobola kuzuuka kutegeera. So mutegeere buli kimu kigenda mu maaso mujja kitegeera. Eyo part 1 ewedde katugenze Mmengo butereevu. Waliwo enjagalira balangira n'abambejja basava ne bannava ne Salonga Mulengejja otuule bulungi nnyo ku boodi tusimbule. Okusookera ddala ngerako baza mwenna abasajja n'abakazi
abali ku mulimu gw'okubanja Ssaabasajja Kabaka. Era njala kubaza omukyala Betty Namboze we bali kubanja Kabakawo, njala kubaza President we bali nayo kuba mulango kutakugula eri Abaganda bonna okulemera ku nsonga y'okubanja Kabaka kubanga buvunaanyizibwa bwammwe. Era bagambye balina nnyo okutunuulira bano Museveni baakosa batunule Museveni kye nabagamba. Mayiga bakozesa mukozese naye n'abeera n'ebyeyagala okubba okukola emirimu gya Museveni. Kati njala kubaza abazaana ba Kabaka abagenda ku embassy ya Namibia mu ggwanga lya Bungereza mu balinyumu bali ddala, abaikalakasa ku ggwanga mu embassy ya Namibia e Germany mu balinyumu bali ddala, n'abawandiisa amabaluwa n'abali mu transit abagenda e Namibia, abasajja n'abakazi ba Kabaka mwenna n'abagenda mugende mu bungi, temugenda kino mugende mu bungi mu balinyumu bali ddala. N'olwaliro mu Washington DC Abaganda baffe bazaana ba Kabaka bakulembeddwa omukulu Tony Nsubuga n'omukyala Gina n'akabinja akalumu kwaleko n'omukyala Naluma ne Sister Rose n'abala bagenze ku kitebe kya Namibia mu Washington DC nabo ne bateekayo okwekalakasa kwabwe ne bawaayo empapula ezibanja Ssaabasajja Kabaka. Bannaffe abali ku Lumbuye live bano be bannayuganda group egenda okuyingira mu embassy okutwalayo ensonga zaffe eza Kabaka okuba nti no yawambiddwa mu Namibia. Then group esigadde wabweru nga tulaga obutali bumativu bwaffe. So waliwo group eyingidde mu embassy etutteyo ekiwandiiko kyaffe ekirimu ensonga zaffe ze twagala. And then eno group yo esigadde wabweru yegenda okubanga ekwata ebipande n'okuweereza obubaka eri Mayiga, eri omutujju Museveni, eri abalangira n'abambejja abeekubaanye ne Mayiga ne Museveni nga baagala okumalawo obulamu bwa Kabaka. So we have two groups, one group eyingidde munda okusisinkana ambassador, then eno group endala esigadde wabweru era tugenda kubanga tutandika okuweereza messages zaffe eri oyo buli yenna gwe kikwatako na buli gwe tusuubira nti ali mu nsonga zino. Abataka abasirise, abasajja ba Kabaka abatuula ku lukiiko lwa Kabaka Emmengo, Mayiga gamulengejja omutujja oyo omutemu, Museveni omutemu, Muhoozi omutemu, Omumbejja Sarah Kagere, Omumbejja Agnes Naabaloga, Kiwalabye Male, Kiyimba Freeman n'abalala bangi besimenshonize emmanya bonna betumanya abali mu nsonga zino ez'okuwambibwa kwa Kabaka. So yensonga ya demonstration eno. Alright. Bannaffe mubali nnyo okukola omulimu ogwo ogwaleero temujjango okwo. Kati njagala tugende mpola mu video ya leero. Tugende mpola, tugenda gikwata mpola. Ekisookera ddala. Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja. Je baliko ssebo n'akabinja kakafutubadde Mmengo akakulemberwamu Sarah Kagere, Agnes Naabaloga, David Wasajja Apooli Omutoolo n'abaseddekeze bonna batudde Mmengo mu Bulange Mmengo mu je bali ku kasubente muli bulungi. Ekisookera ddala empale oba siriwale teyita mu mutwe eyita mu bigere wansi. Ekivula nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Bakulu mbalamusizaako nnyo. Mufubye nnyo okulaba nti mwefuutiika Emmengo nga mwagala okusanya Buganda nga mukozesa ebitiibwa byammwe. Ffe tetukyatebya bitiibwa by the way. Ate tutya twogerako kubanga ffe tumanyi gwe twogerako abeera mubbi. Okusookera ddala. Njala otegeeza mwenna Baganda nti waliwo omuze Mayiga gwatandise ng'akolagana n'akabinja ka Ssemwai bagenda bawamba abalangira abatandise okuvaayo okwogera n'abantu ba Kabaka. N'abagabi batandise okukola WhatsApp groups ezidifendinga Mayiga. Muno bakolera n'akabinja kabavubuka akaze kansooka envi wano mpolampola. Muyasindikira ekibinja yafubuka ekyaba mafia okujja okwogera ku nsonga za Kabaka mbu batiisatiisa abantu obutogera ku nsonga zino. Mukulu akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango. Abaganda tugamba akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango lwaki? Ekizibu kye mulinamu abasajja Abanyarwanda bali Emmengo. Obuganda mwoyo ate Obuganda nnono. Lwaki nnono? Bwe tugaa nti akatali kabbe amagumba oli asula mu mulyango tutegeeza nti ekintu kyonna bwe kiba tikibbe si kibbe tekyetaaga kyogerera kyekola bwekozi. Bwe tuba tubanja Ssaabasajja Kabaka tusinzira ku byafaayo ebiriwo nti okuwaŋŋanguka kw'Abassekabaka basinga obungi battirwanga gye baali bawaŋŋangusiddwa. Butyo ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwere Mutebi II bwe mwagala omukola.
Lero kuba nti omuzungu magulu meru yatuyamba n'ateekawo omutimbagano guno ogukwasaganya bannayuganda bonna gye basinzira n'abantu abalala gye bagikolerako gwe mulimu gwe tutukkiriza buto okuba tugenda kubanja paka buli omu munawula kamunguluza abakodo tekisokera ddala. Mayiga okusindika abayaaye batiisetiisa abantu tekijja kukola. Era eyo wakoze mess. Ekituufu kiri nti ffe twagala Ssaabasajja Kabaka. Kyekibuuzo ye ansa yokka gye twagala. Tetwagala kintu kirala kyonna kyakutunnyonnyola. Bano ne bayaaye bamayiga byatadde embi ya SF bya Seemwayi mubeekalakaasa. Njagala tune ennyambala yaabwe, entunula yaabwe, engeri gye boogeramu ebigambo na buli kimu oliwo kakase nti tuli mu state captivity baatukwata dde obwongo lwakuba badde muganya okuzuuka. Njagala oluza luvuka bano bayita Obuganda wulira. Bonna bakifeesi. Kati okupangisa bakifeesi do bambaza amakanzu n'amasuuti ng'otiisa tesa tekijja kukola. Ekigambo kiri kimu, twagala Ssaabasajja Kabaka, ebisigaye tetwagala kumanya. Njala tugende mpola mpola. Naye before nga sinagenda wala nnyo, nga sinawa information endala, abaagala essimu ya Ssaalonga Mulengejja Wasaanya bulijjo muginsaba yiino. Essimu 073 eno ya Ssaalonga Mulengejja 073 053789 eya Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja. Yuwandiika abaagala ekimu ya Mayiga buli lunaku pozi nga n'agijjako bujja. 0777 053789 ya Ssaalonga Mulengejja. Salanda iya jibawandiikira ya Ssaalonga Mulengejja eyo ya Mayiga. Abaagala essimu ya Sarah Kagere nayo ya 07 emirundi 3 91 3220 eri ya Sarah Kagere 0777 91 32 20 ya Sarah Kagere. Mujuwandiikaawo ya Sarah Kagere eri ya Ssaalonga Mulengejja esoose eri ya Sarah Kagere eri 00 91 3220 eri ya Sarah Kagere. Mujuwandiikaawo batwagala kudduka budde tulina butono. Yesu na kaka Fazili ajuwandiise bulungi eya Sarah Kagere. Eyo ya Sarah Kagere. Dana Asia ajuwandiise bulungi ya Sarah Kagere. Kati eya Nnabalamba eyefudde kabaka omuwagike oba kati yakulanga kabaka ye Agnes Nnabaluga oba Nnabalamba ayina essimu 2 esooka eri 0782 47 88 49 eyo ya Sarah Kagere. 0782 eya Sarah Kafutu eri 0782 47 88 49 mugiwandiikaawo. Twala kuyita mbwangu kuba information ina nyingi nnyo. Munsabe essimu zino buli lunaku leero zibaleetedde. Yina agiwandiise natukunda ye agiwandiise bulungi ya Sarah kaki
Agnes Nabalamba yasala kagerera jiwadde sembya 20 kateno ya Nabalamba oba Nabaloga 0782 47 88 49. Aha, ya Nabaloga Agnes Nabaloga kati alina endala eri plus 44 50 70 90 27 muandike neno aina plus 45 50 70 90 27 nemu jiwandike mbawe endala nchabawe number 1 Nabalamba ine simu da yino jibasomera plus 4550 70 90 27 mujiwandika. Aha, era ye katugenze kuya gundi kuya David Wasajapuli. David Wasajapuli 0753 78 2020. Eyapuli David Wasajapuli 0753 78 2020. Eyapuli Wasajja. Muzitegedde bulungi nnyo kati simu ezo ezimu ziri ku WhatsApp ziri mu direct call mubakubire simu batukono okwebuza ekyabazaaza awo tuvuddewo mutegedde bulungi namba ezo kati mwenna mugenda kumpuliza bulungi nnyo wano wetulaga ekisookera ddala ffe tulina lutalo n'abasajja ba Kabaka bonna mayiga be yalonda abamasaza abamagombolola ensole z'abalangira n'abambeja nammwe abakungu ba Kabaka bali mu diaspora tetulina lutalo nammwe wabula ffe twagala ekigambo kimu twagala kulaba ku Ssaabasajja Kabaka ng'ali mu Buganda bw'alamula ye ansegenda okusangula bino byonna kubanga sigenda fuuka mutaka sigenda fuuka mulangira sigenda fuuka mumbejja sigenda fuuka mwami wa Kabaka oba mukungu wa Kabaka no kubanga sibye nwandirira tewali agenda twala ya feesi zammwe twetaaga bwetaazi Ssaabasajja Kabaka nga mulamu kubanga ye custodian waffe ebifo byabwe bisigale bulungi nnyo kubanga ffe tubyetaaga ekitulwanya tetulwana twagala ssente kubanga singa sente twali twagala singa twazifuna dda n'ekigendo kya ssente ekigendo kyakulwanyisa kyakulwanya ggwanga lyaffe kati mwenna bali mu diaspora njala mumpulirize bulungi nnyo bonna abeeyita abakungu ba Kabaka nga tomulabangako mu demonstration yonna evumirira butemu kuwambibwa na fuga bbiri mu Uganda nga teyeekalakaasa wadde okuwandika ebbaluwa ennema oyo state agent era wagira NRM bingi nti ali mu USA ali mu Canada ali mu Bungereza ali mu European countries bwoba tomulabangako ku demonstration yonna obanga ali awandiiseko ebbaluwa oba nakondeming ekikolwa kyonna mu Uganda state agent ba state mafias mwebuuza abantu ab'enkizo bajja bafa mu diaspora nga bafa kikutuko kyekibatta kubanga abantu badde batweka trusting bantu nga tamanyi nti bano ba state agent abasobola n'okuvaako ekikolwa ky'okutta bannabo nga baba obutwa kubanga bakolera underground ebigambo byange nze mbyogera abantu bangi bafudde mu diaspora bomugaso naye nga tomanyi lwaki yafudde ng'efa eri mysterious tetegereka kubanga abantu batubadde tulowooza nti babitiibwa kumbe ba state mafias tomulabangako nga yeekalakaasiza akondeminze alina ekintu kyonna kyawandiise nga akondeminga regimu ya Museveni naye nga bebamwe bawadde ebitiibwa basajja ba gavumenti era bawagira gavumenti bwe tubataddeko nnyo pressure kati batandise n'okugamba mbu ate simanyi tuvudde mu sitwaka tulwanyisa ate bwa Kabaka no tetulwanyisa bwa Kabaka njagala onjawulirewo wakati w'Omuganda alwanirira Obuganda n'Omuganda mu nnabyabufuzi oba ndeetera oba nterawo ku mmeeza
Eryato erivuba Mukene, lyerivuba Empuuta, lyerivuba Emmale, lyerivuba Engege. Muga mwasoma mumanyi nnyo Oluganda. Eryato erituula ku mazzi baawukanya kimu butimba nti kana akatimba ka Mukene. Ebisigadde bye bimu. Omuganda ayagala Kabaka ye Muganda ayagala enkyukakyuka. Ate nnyongera okubajjukiza nti Buganda gwanga eryali lyetongodde byawambibwako ebintu byalyo ebitaddizibwanga. Kitegeeza nti omuntu oba akubanja n'atakuwa bintu byo olina kubeera ku opposite side ng'omwopozinga akuwa ebintu byo. Kati gwayafula omukungu wa Kabaka tokondeminga bikola bya Museveni na kutulugunya Ssaabasajja Kabaka na kubanja abantu ba Kabaka bantu battiddwa. Okoleraani mbuni mukungu wa Kabaka nyambadde amagandulo okoleraani nga ne Mukama gwoga nti gwowereza bamutwala ali mbuwaŋŋanguse essaawa yonna bamulangira nti muguwa ddalu. Kati ngeni bagambye bulungi nnyo njagala mutegere bulungi nnyo omuntu yenna nga wa Buganda aga nti awereza Kabaka olina kubeera ku opposition si mu politics no you oppose kubanga Buganda byeyagala tewabifuna era ekyali mbuwambe zo kitegedde bulungi nnyo. Kati gwagamba nti simanyi ffe babbuloga tuwogera tulwanyisa mayiga mbu simanyi tuyisawo political statements oba mbu simanyi tukozesa nupu. No, tetukozesa nupu. Njala kugamba osobola okumbulira abalwanyisa abalwanidde Obwakabaka nga si bannabyabufuzi nga bo kibinja kyetongodde kiri awo kyo ky'Abaganda balwanira Buganda nga tebali mu politics nga batuddeawo era nga bo teboogera ku byabufuzi mu Uganda nga we bali tebaliiwo. Era babyogerako bannabyabufuzi n'Abaganda baagala enkyukakyuka n'okuteeka Obwakabaka busigale nga weebuli. Ozo kitegedde bulungi nnyo. Kati mwenna bali mu diaspora mbawadde solution y'ekintu kino. Eyeeyita omukungu wa Kabaka ali mu diaspora nga takondeminga the 40-year rule of Museveni omuli kidnap, torture, land grabbing n'assassinations ezigenda mu maaso mu Uganda. Nga tawandika ngo kipapula kintu kyonna kikondeminga kwekalakaasa naye nga mukungu wa Kabaka nga ne bataddeyo Kabaka ku mbeera embi tavuddeeyo tobuuza akoleraani bonna ba state machineries. Yensonga lwaki abantu abali prominent mu diaspora bafa mu nfe etategeereke nga beesiza abantu abo abamu ku bo kankiddemu abamu ku bo ngoye mugala kutugerako emitwalo 5 y'omutumalire mune ng'akuyita kapati bakugani mbakutira mu butwanga olya ng'ofa. Teri agenda kitegera kuba yabadde ku mbuye yabadde ku mukolo gwa mukungu wa Kabaka. Yabadde ku mukolo gwa muntu wa kitiibwa abibiti we basinga obutemu ekyo nkibagambye. Kati okumala eggobye mu kibya kandi bavire ku ntono. Okusokera njera bagamba nti fabogera ku mitimbagano n'ababanja Kabaka twagala ekintu eki Kabaka tetwagala biralo byonna tetugenda fuuka bakungu ba Kabaka bakiise mmengo no tetwagala twagala Kabaka era singa mutu wa Kabaka tetulina budde bwammwe tetulina budde bwammwe kubanga buli mwalina ekkubo liri okutambuliramu okutuusa nga engalabi yagiwonzesa wansi weerina okuwunzikibwa tutambudde bwe tuti. Wasanya Kauli Charles Peter Mayiga ng'amaze okuzimba amajege mu Buganda agali mawulire era nga mwale mvubuka gwe bayita simanyi Bule akola mu monitor bwe yaze n'amukyalirako n'amuwa n'ebirabo oyo tubadde tunoonya connection ekyeriwo twagitegedde abali mawulire abali ku social media abali mu diaspora n'abali mu government n'embitongole ng'ataddewo ttiimu ze. Muno mwe muli abalangira ab'ensowole omuli abambejja b'ensowole bamafiya abeeyita buli kimu kye baagala okukola abo nabo twabategedde. Kati mwena kye mbalete mumanyi omwami ono buli muntu gwakubira essimu amugamba bw'ati togeza ne bakuforcinga okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ku bulamu bwe bagyali. Togeza
public oba abantu okusenda okwogera ku nsonga za kabaka. Nze Kamala byonna era kabaka owebweru kyembanjogedde kyankomeredde tekiddibwamu nze mbanjogedde kubanga byenjogera mbitegeera azifu ategeera. Abantu bano basasula sente on a monthly basis to facilitate their move. Njagala okubaddizaayo kaakatambi mabega. Mu byafaayo bassekabaka bonna abazzi bawambibwa ne battibwa bawangangusiddwa. Abawangangusa n'ababeera mu lukongo si bacapa dola, si bakukusa bbiri, si basoga. Era Baganda ab'enkwe tebabulayo. Kati nambano era abali mu lukolo okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka Baganda abamu ab'enkwe abayina effutirizeko n'enkwe ezenge ku mutima. Nkiddamu wali owuliddeyo ku lukolo lwa Tamuteesa nga mwalimu omuntu w'eggwanga eddala muli Baganda. Kati tembera surprised nga abasajja beeyita bakungu simanya balangira n'abambejja sibabira n'abawulire nga bali mu kintu kyekimu bafumba kubanga era abazzi balwanyi abazzi basaanyawo Buganda si Banyolo si Batoolo si Basoga Baganda abeeyita Abaganda naye nga basinga obungi balina effitirizi akasajja ku mutima nekko. Ebintu bino byanjawulo mbula nenga tebifaanaga byanjawulo mulimu abatayagaliza gyensooka lwaki osanga mu bitundu bya Buganda ebimu nga byagaana okukulaakulana nga biriko abalogo bafuuwa n'emmindi ojja n'ogula poloti nga akulaba bw'ate kati no ageze okujja kugula poloti nga waza naffe tetunasobola zigula naye nga talina de zigula amazzi ag'ekikumi agakaveera n'ogula poloti n'osayininga endagaano ne bagikuwa n'atandika okufuuwa omuddagala n'osima omusingi n'otandika okuzimba n'ajja ekiro n'aguloga n'agweyambuliramu tomuyinaako busungu tomuyinaako ki ennyumba yo neesiranira ku musingi kyova olaba oyita mu Buganda mu bitundu ebimu nga kyagaana okukulaakulana lw'abantu ekitooza nti baali bawe ne mu diaspora gye bali okuwako ekyokulabirako. Muganda fono gwe bayita Pascal yakafe Bungereza bali tebannamuziika ngeri Bannayuganda bagenze dde Walandi Road omupasula mbu asazeemu contract y'omugenzi ey'ennyumba n'obupangisa abiwebbo batandika okuddukanyizamu bizinesi zaabwe z'okuleeta amatooke ne kasasiro era mu kusooka Land Road contract yadde azisazizaamu until ab'emikwano abalungi abawadde wanga ne Pascal ne bajja ne boogera ne Land Road kubanga baddaludde mu Bannayuganda ne bamukkiriza naddamu n'awa famire ya Pascal endagaano empya okuddamu okuddukanya edduuka eryo na buli kimu. Kati bwe tubanga omusajja akoze namwe emyaka 2+3 ng'abasavinga emmere agireeta bulungi gwe ojjawo akasajja ku mutima ate ogende ng'omusajja tanatuuka na mu ttaka ogambe nti kati nze ate oli yafudde nze njala twala dduuka eryo limpe. Such people gye balinga bo tamatira kyalina kase tayagala biteredde ayagala bintu bisiikuusi. Imagine n'omufu yali tannaziikibwa nga bagenze dde Walandi bamunoonyezza. Kati nezino ensonga zitulimu eza Buganda ku Ssaabasajja Kabaka n'abo basirise abagabuutikidde zino video baze bate kwe bali ate ne banyiiga nabo bennyini bemu ku bantu bano kyo mukitegedde bulungi nnyo kyovula ziti ampalana nja kibagamba buli kimu kye basiiwe mu mmeme mukitegere bulungi nnyo. Kati tugenze mu maaso mpola mpola. Kati ensonga za Buganda zonna gye zibadde ziva ne gizidda abazirimu no zikyankana no zisuula wansi babeera Baganda abo era tebaawukanako n'abaana abeeyita bami ba Kabaka. Kati tusimbudde ku lunaku olwokusatu olwaweekyeena Mayiga ne kagurupu konna ak'abakungu bali abasigala mu Uganda n'abali mu diaspora baakoze kye tuyita Zoom meeting. Zoom meeting kati omutimbagano tusobola okukola conference call ngiriko abantu nga 1,000 nga tuli ku video call oba ku voice call nga buli muntu awa discussion. Kati ku lwokusatu Mayiga n'abasajja be ku ssaawa zadde nga 10 ez'emisana lwakusatu ne bateekawo Zoom conference nga z'abakungu ba Mayiga bali mu diaspora bonna Europe, Bungereza, Canada, America n'abali mu bibala bateekawo Zoom conference. Nga guess what kye boogerako? 1. Babawadde instructions ne command
teri muntu yenna abateeka ku force kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Ye Mayiga nga ye byabagamba bye byenkomeredde. Kabaka gyali mulungi talina buzibu. Abambanja balalu benoonyeza byabwe. Era tebagezaako ku muntu eno baforcinga. Ne bagenda mu maaso ne bagamba ku Zoom meeting nti ensonga lwaki abayita ba blogger bali mu nsonga zino nga balwana Mayiga mbulokwa Mayiga yagaana mukama we Kyagulanyi okujja ku BBS ne CBS okwogerako ensonga za byofuzi kyova mwataakinga. Ladies and gentlemen, the so-called basajja ba Kabaka bali mu diaspora mbatumiddeko mu kibalako bakulu. Try driving campaign zaffe nga tetukozesezaako CBS wadde BBS wadde okulanga akalango keriiso werimu tugera kubeera ne meeting mu kyalo ki. So, TV yamwe ne radio yamwe too less concerned about their services tetuzeetaaga kuba tezikyalina mugaso ne mu ggwanga. Ekyokubiri, ezo sente z'Abaganda sente zaali za ttaffaali. Kyagulanyi ogenda Emengo batagenzeeyo, we are less concerned about that issue. So, bwe mmita ku Zoom meeting kuno munyulako kyayi ow'entangawuzi nga temulimu sukaali. Amulina sukaali, mulina polisi, mulina alusa. Ffe tetulina buzibu nammwe naye njala bagamba. Kyagulanyi obutajja ku CBS obazze tebitukwatako kubanga si ye issue. Issue eri nti tulwanyisa parallel state yajja mu Buganda badde yeekweseemu nga mukola ne Museveni okusaanyawo Buganda ne Uganda nga mwefula muli bakungu b'emmeyo nga ne Ssaabasajja Kabaka mwamulyamu olukwe. Kyekisookera ddala. Issue eyokubiri bakkiriziganyiza bonna wamu ng'enkuyege. Omanye enkuyege bwe ziba ziri mu kusanja nga ziri mu kusala essanja zimanyi okukkiriziganya emitwe ne ziyira. Abakungu bano bakkiriziganyiza lumu bonna mu diaspora gye bali nti bagenda kuwandiika amabaluwa bagaweereze ku bitongole byonna by'omu office ezo omuli Facebook, TikTok, Twitter, YouTube. Bawandiikire kampuni zino zijjeko channel za Lumbuye wonna weziri gamba nga YouTube, Facebook, TikTok ne Twitter bazijjeko kubanga nti ntambuza amawulire ag'obulimba era nyonoonye ekitiibwa kya Buganda n'ekya Katikkiro Charles Peter Mayiga ku mutimbagano okwetoola ensi yino. First and foremost, Mayiga agamba akatamivu k'okukyalo tekakyusa nteekateeka ya Lumbe. Kati ate akatamivu mutuuse kutya okukkiriziganya ku Zoom meeting ate mugende ku YouTube, Facebook, Twitter ate muteekeyo amabaluwa bajjeko accounts zaako akatamivu. Ekibuzo kiri nti ensonga katamivu ze kwogera bweziri era ensonga ezo muzambaza mu luzungu kye bayita have you addressed those issues or questions? Kyembuuza bw'obanga toyambazza nsonga ezo zidda mukitegeeza ogwo si gwe gusosa omulundi okugamba nti muwaabira platform zaffe. One, gavumenti ya Yoseri gye muweereza yawandiikira YouTube, newandiikira Facebook, newandiikira Twitter, newandiikira byonna bajjeko accounts zaffe kuki ku Google. Babaddamu kimu nti mugende mulye banyammwe. Go and eat your mother something. It can't happen. Kati abakungu ba Kabaka abali mu Bulaaya abatudde mu kkiriziganya temugenda kuwandiikira ebitongole bino bijjeko platform za Lumbuye mukubanga ayogera ku nsonga za Kabaka. Njala bagamba ekigambo kimu temutegana. Buli mukwate ebbaluwa owandiike ng'otaddeko n'address yo. Nze gundi oba ffe abakungu ba Kabaka egindi tuwandiise no gundi bagijjeko. Within the period of 1 week ngenda kuba nfunye abawandiika ebbaluwa eyo ne request zammwe ze mwateeka mugenda kujjano mbasome mbambule. Kati wano wagenda okuli kuva ne Kombesi 1. Ngenda kusaba buli Munnayuganda yenna mu kunoonya Ssaabasajja ko tuliko nga tutasobola mbwe. Abali mu Europe mutandika okuprofilinga bwe yeeyita omukungu wa Kabaka twagala ekifaananyi kye n'amannya ge. Abali ebungereza mu profilinga amanya g'abakungu n'ebifaananyi byabwe. Abali Canada azolo ne mu America. Ssaabasajja Kabaka katunamwandulirako eddusu n'addengulu bw'ati tugenda kuwandika emails n'amababula tumusiki tumugambe
bibana abantu mayiga be yagala kuwadde ne bakulyamu olukwe mu bbanga twamala nga tukunoonya tekuli wadde yenyenya dofu omuko kuddusa ensiri nkiddemu mbagala mwena mwekunganye muwandiike within a period of 7 days ngenda kuba nfunye information okuva mu Google nga bansindikidde nga bangaba na bano bakomplainga ku kinchi zonna information jazifuna zintukeko wano nzibaddize nga muzaagala amanya gamwe addresses zamwe n'abakikoze ate nga tebasobola zijjako I assure you that naye in return ngenda kusabasajja bakabaka ne bazanya bakabaka mwenna bali mu struggle y'okubanja sabasajja kabaka mutandika okuprofilinga buli mukungu wa kabaka yenna ali mu diaspora twagala amanyage ebifaananyi bye byonna tugenda biprofile tugenda biteeka mu single envelope kabaka waddira engulu bwati ng'ateredde tumusindika muge munnange twalwana entalo kuno naye abantu bano bonna balonda mu diaspora tebakungu bonna tekuli wadde yayego wadde yavayo okunyega ekigambo n'ekimu simu mwagala tuwabe tugenda kukomekeza ntubawaabidde ewannannyini nsi abategeere nti bale temulina kyemukola era muli bakozi ba gavumenti ekyo kyomugenda abali mu America mu kitukolere omuku mu kifaananyi information profile mwenna tugenda ba profiling nga bulungi nnyo tetubatiisa no omuntu bwakuba obuvunaanyizibwa nti ago mukungu wange ow'egindi ntiye wabula eyakuwa obuvunaanyizibwa ne bagamba nti eyakuwa obuvunaanyizibwa munnange twemulugunya okuba nga takyalabika ayinza okuba yakolebwa kino gwe totavaayo kubuuza lwaki abantu bano boogera ekigambo kino gwate ne bakukubira essimu baga nti togeza noyogera ku nsonga sooka obuuze gwankubidde essimu okuŋŋa lwaki tetwogera ku nsonga zino nga tetuwakanya bazoogera kiki mwali mutegeezezza abantu bano ku nsonga gye boogedde ng'omuntu eyasomako P1B musooke mubuuze mayiga wa instructions lwaki abagabo butayogera ku nsonga za kabaka n'obutavaayo kikyakweka asi nabaga ffe tetulina lutalo lwammwe bakungu bake tetulina wabula kyetwagala okubagamba nti balime bakozesa ng'obudde bugenda kuvaayo ng'obudde bugenze navaayo nenwana Ssaabasajja kabaka omujjayo nga musajja atu asigaddeko majaani munywa saakubirako mukungu wa kabaka yekka olwaki ntawaana nammwe ng'obujulizi bwange oyina wano akatabivu k'okukkubo ke katandika ensonga zino kambazeeyo katono akatabivu k'okukkubo ke katandika ebintu bino tekayogera na mukungu wa kabaka muzaana wa kabaka mukiise w'emmengo mulangira oba mumbejja kazitandika bwawu era kakyazirimu n'abakegasseeko ku lw'obulumi bwa Buganda zino ensonga kabaka bwe yatuuka mu mbeera eno kumwe abakungu ani yavaayo okwogera era mwefundikira mpaka n'okutukola mukyefundikidde mukolera ani eno ye vidiyo kanjiba saagala nnyo okozanya vidiyo eno kubanga naye saagala kubakola nga kabaka afaana bw'ati Allah tukwebaza olw'obuwangazi bw'omuwadde okutuuka ku myaka 36 ayi Allah tusaba obeere ng'omukulembera ako byonna omukozesa ebirungi nga byemukozesa ebbanga lyonna ayi Allah tusaba obeere ng'omukuuma omusaka obukuumi bw'omuwonya amaaso amabi omuwonya abakyamu Allah obeere ng'omulaga ebirungi ebyereere era ng'omuteeka mu maaso amalungi Allah tusaba oteeka emikisa ku Buganda ne Uganda bonna Allah ateka tuli wano mu maaso ga beeni tukusaba Allah waffe g'owenyini bw'osa emikisa gyonna kaali katamiivu akaakola ensonga ezo ne kazoogera oluvannyuma naliwo abane banyambako tewaliwo mukungu wa kabaka ebintu bingi bigenda mu maaso mu Buganda temwagala bitegeera kubanga lwali terubusa Apooli David Wasajja n'ateekayo emisinde e Masaka mbuja kuzimba kisaawe ky'e Masaka mukulu David Apooli Wasajja kuva ddi ng'oli Minister of Sports mu Uganda yonna okuzimba ekisaawe mugezaako nnyo okukola buli kimu ekikwata amawulire ate kati gula okuba nti oyagala kufuuka kabaka kati ogezaako nnyo to brand yourself
nti naawe otandise okuteeka emisinde gyo ng'okuva ddi abakungu ba Kabaka tebasobola kitegeera lwaki wa David Wasajja naye ataddeyo emisinde nga mulangira ki era yakikoze mu Buganda oyala kungamba nti David Wasajja oli w'amaanyi nnyo singa omulangira Nakibinge oli w'amaanyi nnyo singa famire ya Kakungulu gino gyadde emisinde gyategese Masaka mbwagenda kuzimba kisawo kye Masaka abantu byafunyeyo ndoza tebajjuza dderoole emisinde gyodduse siroza nti wafunye wadde ttaani ya seminti ku gigyo gyodduse gigyo wagidduse siroza nti emisinde gye waorganize wafunye wadde ttaani ya seminti awo bakyabo si basirikale ba SF si bano anti obalaba bano bakifeesi basirikale ba SF si wadudduka na baabo era bagatali bantu oyo tafunye wadde ttaani ya seminti misinde gye yasimbye ate agenda kuzimba kisaawe bino bintu byetubaga abakungu mwetereze waliwo ekintu kigenda mu maaso kyemutategeera mu Buganda ono ali mu Good Life alidde sere za Buganda azimaze wali mu kuzina bend over oyo Genna megere dalinga akabaka sibe ku gaali ali mu kuzina bend over omusajja gwe yamuwa office ali mu kufa kati ladies and gentlemen ngera tugende empola watu batusimbiwa katukyali kuzina ensonga z'abaana bagenda okuwandiikira TikTok bawandikire Facebook YouTube Twitter bajjeko emikutu gyalumbuye babambi temba mwagala kuba sayiningira ko mulete mba sayiningire konze abakungu bo mu America be Canada abo Bungereza abo mu Europe bemba mwagala basayininga ku popular requesting aba deleting accounts zange muzisindike mu email yange ri public sijikweka mba sayiningire ko bazijjeko mwagenze maaso ne mugamba nti omukulu ono ali ku social media afuuse ekizumu okubanja Ssaabasajja Kabaka nti ye alina baakolera era abamusasula nakyo mwakyogedde era mugenda ku making sure nti mumuteeka wansi please social media is free of charge any fool can open any account on any social media platform it is very easy and simple open any account and defend Maiga as simple as that. Social media is free of charge. Just buy your smartphone, open any account, either on Twitter, Facebook, YouTube, do your own broadcast or podcast. Defend Maiga as simple as that. You'll get following as simple as that. Temute wana kutandika kutiisa bantu. No. Any fool can open a Twitter account, a Facebook account, a YouTube account, as long as you have information you are going to give the public. That is it. Okitegera? Buli muntu osobola okufuna essimu y'ebuyonjo n'ogenda ku mutimba n'ogulawo akawunti yonna gy'oyagala n'oyogera by'oyagala n'odifendinga tetulina buzibu naawe kasita oddamu ekibuuzo kimu Ssaabasajja Kabaka aluwa n'omutulaga ebisigadde biba bigenda kwekola byokka okitegedde bulungi nnyo ebintu by'okutiisatiisa abantu mbu simanyi mutiisatiisa tebikyakola no tebikyakola mukole ekintu kimu twagala Ssaabasajja Kabaka gyali ebisigadde fete tulina buzibu namwe tetugenda kwesimbawo tetugenda kujja kunoonya mirimu ofiisi zammwe oba twetaaga ofiisi zammwe no tetuzaagala ate ffe tetugenda kubanga mbaata zaneti
nti embaata enkulu bwekulembera n'ebyana byonna bigoberera bugoberezi nno ffe twetegerera tubuuza we najja akagereko sabbiiti nga bbiri bagamba nti ffe bannayuganda mwali mbafudde embuzi nyiniyo agikwata n'agitwala ku muddo ku makya n'erya n'agikima olw'eggulo ng'ebwegedde enkuba eyinza ogikubirayo nga tagifuddeeko naye olumu embuzi bazitwala ku muddo okulya ne bazisibayo embali tebagisibye ginyweza naye esumula ku nkondo negoberera ekkubo lyennyini mwe bagisizo gireeta egenda otuuka okulaba mukama waayo kuba ziwunyiriza mukama waazo ng'ali mu kulya beeyagala bakola buli kimbali bulamu obulungi nga zo ziri ku muddo nemmala nere naye gambuzi mumanyita bano bakyali batuleeta ku muddo ne batusibawo ne tulya enkuba neetukuba bo bali mu kweyagala kyenda biri sikirabangako n'esumula zinne waazo zonna ne zigenda ekyaddako mukimanyi kati yembeera eriwo twawanga abantu abakulu ebitiibwa nga tulowooza nti bategeera twawanga abakungu nga tulowooza nti bategeera era nga buli kimu kye boogera tukikkiriza bulungi nnyo era nga twebuuza n'okubeebuuzaako amagezi naye tugenze okulaba mu bbanga lino mu gavumenti ya Museveni ng'ate mwana wattu ate mujje mutusaba amagezi ne twewuunya mmwe mwabaaki kati olw'okuba nti twababuuka yensonga lwaki ennaku zino tujje ntweyogerera ensonga zino ne tuzoogera ne zibeeramu temusobola zoogera tosobola kunga nti gwe omusajja eyasomako P1B Mayiga akugamba nti don't be forced to come out to talk about Kabaka's situation and let nobody give you information or instruction apart from me Mayiga. I'm the king now. Whatever I say is the final word. Gwomusajja omukulu alina n'abaana wawasa n'abaana ne bawasa ne bazaana bazzukulu musajja nagga nti towaako kintu ky'obuuza kiki kino kye tuliko wano nabagamba mwasomesa abaana bayita mu bisenge bya kompyuta ne bayingiramu ne balewa nga buli kimuka mwabadde ku zoom meeting mulioko mweyagala mwogererega muze tutusobola bifuna twabifunye bulungi nnyo kati akamwe kaweddemu Goyagala kungamba bakulu b'Emmengo namwe bali mu diaspora ku basajja abakiise Kabaka be yali yeesiga omuli ne professor oli yabuuza Mayiga n'amuddamu bw'ati golooza kikuwa kifaananyi ki ate mbuuza ng'emisabasajja zaayo ngwadde n'agenda eyo kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako obaolyawo ne tumutwalyayo n'akalagala akaganda akayinza okukola profesa yabuuziza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku Kabaka akati singa ngamba Obuganda nti mugende ne mulabe profesa obuzabantuka banaagenda kyenkugambye oli Profesa Baddo Katerega Profesa Mulamba yabuuza Mayiga ne kati gwe olowooza Profesa we yabuuliza Mayiga n'amuddamu bw'atyo gwe ate yeeyita omukungu Mayiga gwe yakubira essimu n'amugamba nkulonze agenda kukuwa biragiro ki kyova olaba mweyita Baganda Kabaka taliiwo bamuwangangusa muteekayo sima Buganda ku ntikko muteekayo sima Buganda bumu sibe muteekayo ekisaakaate sibe muteekayo kiki azifu muli mulumbe oli najja n'agamba nti bakyadde mu Buganda baleesa amakolo aga Ssaabasajja Kabaka baleesa oluwalo ne baleeteramu n'embugo n'otavaayo kubuuza omukungu wa Kabaka mu budde buno nga Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera bweti batona embugo kikiringa omuntu okujja okukyalya mu ddwaliro nga oli mulwadde najja ne kofi n'agiteeka ali ku luggi lw'eddwaliro aba akwagaza sikufa naye muli bakungu ba Kabaka temusobola kubuuza bibuuzo bino kati nze sina buzibu nammwe nengenda bagamba nti mwerowolezeeko mwebeereremu tebabavuga nga mbuzi kale muyinza okuba nga Obuganda temubwagala naye nga mwambala maganduula naye si kyekikulu kubanga ekiri atabala kyekiri n'asigadde ewaka lwaki gwalowooza nti bakuganya okwogera kubuuza Kabaka era Mayiga yakugabye ebisembeddeyo
singa ekintu kyonna kituukawo ogenda kwogera ki kuba si gwe gusoose ogenda kwogera ki ogenda kunoonya mayiga omutte omwogerera amafuukule ate ffe olujja otugamba eki ku nkomerero bwe tutula mu ssomero batusomesa bwe tumala okusoma ne batuteekerayo ebibuuzo ntuwa ansa ne batumakinga ne tuyita teri ssomero teri kintu kyonna kitabiramu bibuuzo kasi bakuterawo emboozi oba embeera nga tosobola kubuuza kibuuzo awo vaawo oli wantu wakyamu yensobola kiri bwokwata smartphone ogenda ku ggolo oteekamu ekigambo kyonna kyotale ng'obuuze ne bakuwa ansa oba ekiddibwamu naye gwe n'obeera ti mukungu wa kabaka omusajja agenda nti tobuuza kibuuzo kyonna kyenkugambye kye kyenkomeredde no problem tewali buzibu ekibuuzo kiri nti Ssaabasajja Kabaka gwe twagala abantu abagenze ne Namibia mwe bali balire ddala mutuuka ku ground buli kimu tugenda kitegeera abakyagenda ku embassy z'enjawulo mugende mwekalakaase abawandiika abaluwa mugawandiike twetaaga Ssaabasajja Kabaka abantu bali ku ground batandise okukola enteekateeka ez'okunoonya mayiga ne gurupu ye n'abo beeyita Abaganda abaganya okusituka n'okutegeeza mayiga ekituufu nammwe majesaayo n'abantu bagenda batandikako bamuyinza okuza nti ensonga zino okuba nti zikavalingiddwa eby'obufuzi tugenda zivaako tukyali ku nsonga zino mpaka nga Kabaka avuddeyo olwo temugenda mutta nga mwatta bali kibi nnyo temugenda mutta neze emboozi zammwe zamwe zimalage simugenda kuvayo mulagirire muguwa ddalu tekijja kusoboka nakyo tekijja kusoboka kagurupu akakulirwa Agnes Nabaloga Sara Kagere Kiwala Bimale David Wassajjapuuli Peter Mayiga Mpanga Mbogo Nsibirwa John Katende n'abalamwe n'abali Mmengo ensi bamanyi kyonna ekituuka ku Ssaabasajja Kabaka tetubuuza kubanga wali omukka tewabula muliro omukka gunyokedde ebbanga nga mwebuzaabuza nga bafuka banaaba mwemagazanga Kabaka basibe ku ggaali kubanga mwemagazanga omuulu amulisa ku mawolu ngobeera nti abasobola okugaboobeza tebaliiwo so ffe tubalinze n'olw'ensonga eyo ndowooza n'alime wagonda atera na nnyoka buli muntu kozesa platform yo kasavukanya byabufuzi kubanja Ssaabasajja Kabaka byabufuzi kubanja Ssaabasajja Kabaka abali ku ground musituke mwogere ensonga zino teba bakutiisa bw'omanyira nti waliwo ekikyamu ng'omuntu gw'obuuza aganya okuwa ekyokuddibwamu akutiisatiisa bwanga Museveni atutiisatiisa okwogera ku nsonga z'ebyobufuzi mayiga otandika otya okutiisatiisa Abaganda okubanja Ssaabasajja Kabaka ng'Omuganda ali ensooka obuuze bwanga Museveni atutiisatiisa okwogera ku nsonga z'ebyobufuzi lwaki twogera ku nsonga za Kabaka ne mututiisa nga Museveni watutiisa bwanga tewali kikyamu akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango olugero lugwa lutyo omuntu yenna bw'obanga olidya ekintu nga tewabbe kibbe oba tewakinyakudde otuula bulungi mu ddiiro li oba ku mulyango n'olya amagumba n'osuulaawo naye akabbe oba ekintu ky'oba obbye oli omaguka weekengera n'amagumba oyagala gakweka y'embeera eri mu Buganda ey'amayiga nabagamba bw'obanga olina abaana ewaka ng'aliwo omwana lugoojamye naye ng'abala bakola emirimu n'osanga omwana lugoojamye ng'akola emirimu bifo nga tonnamwebaza sooka omanyi lwaki akola emirimu eyo wabeerawo ekimugoba kyekiri ku mayiga ekigoba mayiga kyambadde ekkanzu kitaddeko ne galubindi naye agezaako nnyo kiyimiriza kiganye otuuka otya okuleeta bakifeesi batandika bali mu kanso y'abavubuka otaddewo okutiisatiisa ng'ogenda kuwandika ebbalo simwe batuguleko emisango ze baaba nasala leerwe oba ozigulako omusago nziguleko byenjogera bizze birabika na kati birabika bikyaliwo muba otiisatiisa siimu ate nakugambye buli akaseera katukuwadde ennaku 14 14 working days
Either Kabaka is back in Buganda or we are going personal. Tukuwadde 14 days kati. 14 working days from today. Kabaka batazze mu Buganda era nga tetumulabyeko katugenda personal. Tugenda kutekako omuwendo gw'ensimbi. Tukuwadde 14 working days olw'ennaku kuzomwezi 31. Tukuwadde ennaku 14 either Kabaka akoma mu Buganda oba otuwulire ekiddako bwe kikulema katugenda kutekako omuwendo gw'ensimbi anaaguwangula nga tufunidde. Famire zo tumanyi, famire eri ebongeza tugimanyi, abaana baba bagenda mu America bewasindika n'abali mu Kampala abaana babe n'abazzukulu ne baakawasa bonna tubamanyi bulungi nnyo. Ffe kye tunaakola ojja kikwasako mikono ebiri anti ozannya. Enamba tutandika kuzifuna mpola jonywera biyo omumpi n'omuwanvu tumanyiyo, ebiwojjolo gy'obiwujjira tumanyiyo, tumanyi ddi lw'obeera n'amagye, tumanyi lw'otaba nago, tumanyi lw'otambula n'ogenda, tumanyi bulungi lw'olaga. Tutandise okuprofilinga bulungi nnyo anti ozanyisa omuganda tomumanyi. Good enough tubadde tukyayogera katugenda mu bikolwa. Tugenda mu bikolwa abaganda omanyi. Wuuyo oyagala kutta Dani Muliika. Wuuyo oyagala kutta musajja mukulu oli akumyuka. Simaye kawaasi naye oyagala motta. Goloza buli anaakusinga okutegeera n'okumanya ogenda motta busi until when? Ogenda kikola mpaka ddi? Abalangira bonna batiisiza. Abambejja abalwabe obali batiisiza. Abataka abatiisiza. Abali mu diaspora obatiisa. Kiki nnyo kikyogezaako ku driving. Fere tufuddeyo. Kola buli kimu, buli kintu kibeerako akadde kaakyo, kola vulugu nga bw'oyagala. Osobola n'okujja mu bulange ng'oli bwere ne tukutenda obusajja. Ekyo ne tukwadde license. Olubiri oyagala dutema omukola by'oyagala netukuwadde license buli kimu kikole. Netukuwadde 14 working days. 14 working days wotuziro ojja kubena kuzomwezi lumu ogw'omukaaga. Ennaku ziri 14 zetukuwadde. Abantu bawandiika amabaluwa bagenze okukalakasa buli embassy zonna. Gwe tolowooza nti ensi nga Namibia abantu bakalumba embassy zaayo 5 kuwooza tebategeera kikigenda mu maaso. Ojja tegeera. Bannange ndowooza video wedde tusinkane ku lunaku lwonna Katonda balayagadde. Mukama bankuumire musigale nga mbajja Ssaabasajja Kabaka tujja kuba tubabulira ekiddako essaawa yonna. Mukama bankuumire. Tujja kuba tusinkana lunaku lwonna sibawadde lunaku. Ku Sunday temunninda. Nkyalina bye ngenda okumaliriza ng'omuntu biri personal. Ku Sunday temunninda. Nkiddamu. Ku Sunday temunninda. Nina ebintu bye ngenda okumaliriza nga nze omuntu. Ya. Kandabe enkyalumu. Lw'omukaaga 2 Sunday kubalaza birthday yange no ne ku Sunday sigenda kujja n'ebintu byengenda okumaliriza ng'omuntu nina ebizibu byange ng'omuntu byengenda okumaliriza so temuninda ku Sunday ku Monday ejja kubeera birthday yange era sitiro nja kuba mpummudde so ndowooza byebyo tujja tusinkana lunaku probably ndoza lwakusatu tusinkane ku lwokusatu oba tewali kikyuseemu nnyo ya ku Monday birthday yange ngenda kuza omwezi 3 ogw'omukaaga nja kubeera birthday yange mazaalibwa gange so mwenna Mukama bankuumire musibe bulungi mweraba ku Sunday temuninde ekyo kyo bagambidde don't wait me on Sunday ni abanja Ssaabasajja Kabaka mugende maaso nga mubanja nze probably tujja kusinkana ku lwakusatu okujja nga luwo ekintu kyonna ekitalinde ekibi ennyo then nsobola okujja olunaku lwonna before lwakusatu naye ate wali nnyo kyamaanyi ebisigala nzo libupostinga kamala otwala muka break n'ebintu tumire okumaliza ng'omuntu Mukama bankuumire mweraba. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.